structure abeera asobola okubanga awanirira era nga asobola okustandinga vibration eyo. Kati amagezi gabeera bwe gati nti omuntu agenda okukola tugambe discotheque egenda okuba nti eyina omudigido ogwo tujja kwesanga nti tetugenda kukozesa bisenge bifaanana bwe biti. Tusobola okukozesa ze bayita dry walls. Dry walls ziba so light nti ne vibration eyo tezigiwulira. Dry walls zisobola okuba nti zikwata ekintu kyonna ekyalibadde nti kyamaanyi zo ne ziba nti olw'okuba ziba mpewufu teziwulira buzito obwo. Tusobola okukozesa tusobola okukozesa ze tuyita partitioning blocks. Partitioning blocks ezo zibeera ziyina emiwuntu guli ezisobola okuba nga emiwuntu guli egyo gicontaininga vibration eyo neba nti tekosa kisenge. Oyo ye muntu ono agenda okukola ekifo ky'olukale ekifo eky'ebbinu ekiyina vibration eyo ey'amaanyi. Tusobola kwega tutuula wansi ne tusala entotto ne tusala amagezi okusinziira ku ki ekizimbe kye kigenda okukola we kigenda okubeera obunene bwakyo bufaanana butya load egenda kufaanana etya byebyo ebintu bye tuteeka awamu ne tuyiiya nti kati tukole bwe tuti tukole bwe tuti. Abantu batidde okukozesa ebyuma olw'ensonga batugamba biri imported ate ebintu ebisinga biba imported tebisobola kuyimirira na mbeera ya nsi yaffe kuba tulina obudde obulungi fe abalina akasana tulina ku mpewo tulina ku kiddedde omuntu akulaba akaseera kano assurance y'ekyuma eno ekolebwawa n'oba totumenyedde kampuni. Kakati nga bw'ogambye nti tulina obudde obulungi mu mbeera y'obudde obulungi n'ebyuma ebbanga lyembimaze nga mbinoonyerezaako bino byenzudde nti mu mbeera munaddala eyawana ewaffe we tutalina butiti buyitiridde we tutalina nnyo musana bwe tugamba nti guyitiridde weesanga nti eno yenzimba omuntu yenna gye yali tunuulidde. Lwaki? Nti ebyuma bino biri imported wano bireetebwa buleetebwa ebyuma ebya size ennene waliwo ebikolebwa wano naye ebyuma ebisukka size waliwo size ezitakolebwa wano nga baleeta ndeete munaddala ze tukozesa wano era zize eggambe ze nanoonyerezaako n'enzuula nti ddala mbutuufu nabali abazikola formulas ze bakozesa bazikola nga sobola okusitula ebizimbe. Kati awo wenkudizaayo nti ggwe ayagala okukikozesa nze akikola ntaddeyo obudde ntaddeyo obwagazi ntaddeyo obuvunaanyizibwa n'ennoonyereza okutuuka ku muntu asembayo akola ekyuma ekyo n'enzuula nti ekyuma ekyo kisobola okukola mu mbeera yaffe eya wano. Oyinza okwesanga ng'okunnyonnyola ku ekyo omuntu oyinza obutasobola mumumenyeramenyera mugamba nti bwe natuuka wano baali bakikola bwe bati ne bakola bwe bati naye ekyokuba nti ntaddeyo obuvunaanyizibwa n'entambula bisoboka okuba nti bikola wano mu mbeera yaffe era bikolera ddala bulungi nnyo ate era bibadde tested. Eyo gy'olaba mmeeza naye ng'amagulu ga mayembe. Luli twakulaga lampshades oba lamp holder ya mayembe naye kati eno mmeeza ogwo muti naye lwakuba oba mu ggunda wundi oba yagusanga bw'atyo gulinga mapu ya Africa. Otwala omuti otutte mapu ya Africa ate okozesezza amayembe. Emmeeza eyo ng'ogiyina ewuwo oba mu lujjaalwo ng'owa ebifo by'olukale owa hotel owa restaurant mwetaaga ebintu we biti. Omuntu aba azze muwe ekifo tazze kulaba mabo gwalaba wuwe aba azze kulaba bintu ebipya ku maaso nga binyuma ku maaso ge. Masemba ngambe emmeeza eyo weeri bagitunda emitwalo 85 naye nga bulamu bwe yakwata n'aleeta olaba ku nte omwana nga yakirabye tayinza kimanya naye omugamba amayembe g'ente bagakolamu ebintu bingi. Masemba tugambye nti amayembe ogasalako kiri ekiba kisaanikidde ne osokoolamu buli bikyafu ebiri mu jjeme ne bivaamu n'olyoza n'olyanika oyongerako paint gwe gy'oyagadde naye ng'ebiseera ebisinga linyuma n'olireka nga bwe lifaanana. Kintu ekyo kya bulamu so osobola obba nakyo. Nga tuli mu kiseera kino ekya COVID-19 timba ebipande ebijjukiza buli muntu akola ku kizimbe emitendera gyonna egy'okwewala okufuna obulwadde buno obwa COVID-19. Kino kyakukuyamba okuba n'abakozi abeekuuma ate nga balamu ddala.
kezimbira nga kawagiddwa. Home Connect Properties Limited tukuletedde estates enjoto obulungi ku Ntebe Road ekitende. Gayaza Road ng'okyamira ku kipande kya St Julian Schools. Ehoima Road nga tulina plots ezisoba 5 nga zonna za byapa. Water and Homes bakuletedde septic tank eyitibwa biodigester etwala ekifo kitono ddala futi 3 tenuunibwamu tewunya ekola mu ntobazi ne ku lukalu ekola mu maka mu masomero hotels church ne mizikiti tekosa butonde gwagyetaaze oba ayagala okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga Kabbe. Watu omutabula musenyu ne sementi takiriza mazzi kuyita matafali yamba ne kunzizi tanga oba swimming pool dene nakasero kunnamu tebi mall opposite tempo y'abayimbi ekipande kino kyakuba kiraba dampukiwa wano dampukiwa tu Kabbe. leero nga luwagiddwa Goodwill obulungi obuli mu buli tile. Goodwill great tile. genda mu Pride weekulakulanye wobanga oteredde teweerabira okusasula looni empolampola nga okozesa Pride mobile kubanga bambi Pride ekubeererawo ngo Mityana Institute of Nursing and Midwifery weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa.